Kwanto tuwadde embeera y'abannaffe bannabusiya busiya kitundu kirinaanye booda kitegeeza nti abantu batambula nnyo ate kitegeeza okuva mu kutambula ennyo ebikolwa bwe bityo ebireeta akawuka oba ebivaamu okuleeta akawuka akaleeta mukenenya biba birina okuba nga biyongera. Twagala kugenda ekampiringisa eyo eri eddwaliro eryakosebwa Kibuyaga omwaka ogwedde, eddwaliro lya gavumenti Health Center 3 nga lyataataganyizibwa. Omulimu okugulizaawo gwatandise era nga gwaweereddwa bannaffe aba UPDF bawadde ebbanga ttono nnyo okuba nga ate bagumaliriza. Mu ngeri y'emu baliko ebizimbe ebipya bye bakwasiza abatwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'Empigi okutwaliza awamu. Ekitongole ekizimba mu ggye ly'eggwanga ekya Engineering Brigade kitandise omulimu ogw'okuzimba ekizimba omujjanjabi lw'abalwadde ku ddwaliro lya Kampiringisa Health Center 3 nga lino nno lyatikkulwako amabaati na mutikwa w'enkuba omwaka oguwedde. Taddemu partitions naye nga twandowooza nti ekizimbe kye bagenda okuzimbira kyandibadde kinene okusinga ku kino nga n'ebikozesebwa ebirimu oba ebintu ebirina okubeeramu yandibadde nga wateekwa okubeerawo OPD. Omubaka wa Pulezidenti atuula MPG Amos Kigozi Sempala akulembeddemu ttiimu y'abakugu n'abakulembeze okuva ku disitulikiti MPG okutema evvuunike ku ttaka wagenda okuzimbibwa ekizimbe ky'eddwaliro lino ekipya nga lino no liwezaako ikemu n'ekitundu nga lyabaweereddwa minisitule ey'ekikula ky'abantu. Represent the President of the Republic of Uganda. I'm now making the groundbreaking to construct OPD for the Mpigi district. Thank you. Guno omulimu gwa kuwemmenta obukadde bw'ensimbi obusoba mu 100 okusinziira ku Sam Kyambadde y'inginiya wa disitulikiti. Okuva mu gavumenti era ssente zino twamaze eddoziwa aba UPDF bagenda okutukolera omulimu guno. Omulimu guno ogwa OPD gugenda kutwala emiliyoni 59 n'ekitundu era tusuubira myezi 6 ekizimbe kino kijja kuba kiwedde. Lieutenant Colonel Jimeranga amyuka omuduumizi w'ekitongole ky'eggye ly'eggwanga ekya UPDF ekizimbi ne Lieutenant Amon Ariho kalabalaba w'emirimu boogedde ku bigenda okukolebwa. This goes to the district technical team and for this case I would like to advise when we are developing these BOQs mostly for renovation works, it is better we involve the end users or people on ground. The right specifications oba amateeka g'okuzimba agaliwo nga ebikozesebwa ebyokuzimba tulina sementi yeekalawo tuteeka mu musenyu nga tuzimba tugoberera ebyo byonna. Abakulembeze bwe batyo basabye UPDF okwanguyizaako mu kukola omulimu guno. Tugenda kubasonyiwa ku bizibu byonna ebyetoolerwa n'okulwawo ate n'okwemfasayizinga nti abantu ebitundu 40 ku buli 100 bateekwa kuva mu society abasobola okusapootinga projects zinene. Bagiteekemu obwangu kireme okulwayo kubanga abantu baffe bakyabonaabona enkuba oba etonnye balwadde babonaabonera wabweru. UPDF ekwasiza disitulikiti ebizimbe 11 ebiddaabiriziddwa ku malwaliro ag'enjawulo mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 okwetooloola Mpigi yonna era akulira abakozi ba disitulikiti Moses Kanyarutoche asiimye UPDF olw'enkolagana ennungi. When we send them to you people, you agree. That actually impressed me. Because you know, once you have understood the content, what you are going to do, it makes the work much easier. So these people actually, they are engineers like ours, and they do the work. Sister Margaret Nanozi akulira ebyobulamu Mpigi asinzidde wano n'alabula abasawo obuteebulankanya ku mirimu. Nti abasawo bagenda kubeeranga ku mirimu mu budde kubanga kati bagenda kuba basuulirawo ddala nga tebeetaaga kutambula ngendo. N'olwekyo kino kituyambye nti abasawo baffe bonna ab'ekampiringisa basobola okusula ku ddwaliro. Byamutale Mwakizito Vincent, Grassroots TV, Omunyo.